bw'owuliriza obulungi ebigambo Kyagulanyi bye yayogedde mu katambi kano wentemedde bwe wali ekigambo oba statement esembyeyo gye njagala owulirize newankubadde na bino ebisooka oba ebisoose mu katambi kano kikulu nnyo okubeera ng'obiwuliriza naye nga ebisembyeyo aba maintenance palace bano balina solar systems zonna gwe ziwali badde weetaaga muganda wange balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga kuyambako okuba installing ate nga Hillside View Apartments zisangibwa lijjanyi ku kyaki ku Entebbe Road bw'otuuka ne Mulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments. Amora Beauty balina shea butter ali organic omutali chemical ono shea butter akola ku nkanyanya ate bw'oba munnange olina ebirwadde tofuna birwadde Dr. wali wano ku Uganda atulaje ennamba njigaba kaakati munnange Kyagulanyi. The Ugandan government is known for enacting laws targeting individuals. A short while ago, they enacted a law called Public Order Management Act targeting the former opposition leader, Dr. Kizza Besigye, restricting people to meet without the clearance of the police. Now, they've enacted this law targeting myself and other forces of change, all other dissidents that are not in the country, trying to curb political engagements outside the country. After cutting off all funds that is legally and constitutionally allocated to the opposition, now they're trying to incapacitate the opposition by stopping any funding unless it goes through the minister. In this law, I must also mention that it is provided that any Ugandan that leaves the country is referred to as a foreigner, and Ugandans that are living outside the country that send money back home to the people that receive that money are regarded too as agents of foreigners. This is meant to cut down all funding to incapacitate the opposition and to, maintain regime survival. It is one of those embarrassing laws that are used by tyrants, by authoritative leaders to ensure that they incapacitate the opposition. How do you sustain a party then if this is in fact the law now of the country? Well, we were told by Martin Luther King that when a law is unjust, it is not only right to disobey or to break that law, but it becomes a moral duty to break that law. So it will become a moral duty for Ugandans to creatively break that law. Of course, it's going to be challenged in court, but because the judicial system is also in the pocket of General Museveni, the Ugandan dictator, there's no hope even in the law. The only option by Ugandans is to ensure that they remove that regime so that we can be able to repeal all those oppressive laws. Kakati ekisembyeyo mu byonna kansooke ndowooza biri ebisoose nti ku tteeka erya Public Order Management Act nti eryo lyaleetebwa kubeera nga liziyiza Dr. Kizza Besigye mu kiseera ekyo okubeera nga asobola okwengeejinga butereevu n'abantu okubeera nga ababuulira obutuufu bw'okukyusa obuyinza n'okununula ensi yaabwe. Kati ekyo nga tekibamalidde Dr. Kizza Besigye bwe batyo nga amaze okulabula eggwanga nti akalulu tekasobola kujja Museveni mu buyinza n'ebirala byonna bwe batyo ne balowooza ndowooza nti oba oli abo ayinza otegeka obuyeekera ne bakimusibako ne bamusiba. Kakati olwo ne baleeta ate etteeka ne baleeta sovereignty bill era ng'eno jjukira nti odonga oto yatugamba nti eno bill ebuzeeko bubuzi linnya lya Kyagulanyi bali badde bagamba Kyagulanyi bill ng'eno bagezaako okulaba nga balemesa ebibiina by'ebibufuzi okubeera nga bifuna ssente oba okusaka obuyambi okuva wabweru w'eggwanga nti munnayuganda alina okufuluma eggwanga kitegeeza nti oba ofuuse mugwira kale ligendereddwamu kubeera nti liremesa ebibiina by'ebibufuzi okubeera nga bioperatinga nga tewali abikuba ku mukono. Kakati olwo nga
etteeka lino weeriri bamubuuza nti mukoze mutya okubeera nga muovercominga etteeka eryo okubeera n'ategeeza n'akootinga Martin Luther King eyategeeza nti etteeka bwe liyisibwa nga kyamu kiba kikkakatako gwe nga munnansi okujeema. Naye Kyagulanyi ye bw'ati ategeeza nti ekyo okujeema bajja kgenda mu kkooti bakyalenjinge, naye nga bw'okimanyi nti ekkooti already Museveni zonna yazimaamira dda, zonna zitambulira ku Museveni. Kati bw'atyo n'ategeeza kino kye kisembayo gwentemedde ku katambi ako kubanga yayogedde bingi, naye nze ekyo n'agamba nti ekyogenda mu kkooti biri awo, ebyo ebirala byonna natusobola bikola, naye eno regime erina okuvaako. Munnayuganda alina okukimanya nti regime ya Museveni erina okuvaako. Muzimu ku mboozi zange nabagamba tetuwakanira ebaagwa. Nalina kinali ndifaaringako ne nga tetuwakanira ekola ki ebaagwa nga twogera ku madda ga Kyagulanyi. Tetuwakanira ekola ki ebaagwa. Kaakati eno regime erina okukola ki erina okuvaako. Kitegeeza nti gwe bino byonna by'obadde olowooza nti nno, kubanga General Museveni ye ayagala kye baagala. Ogenda otuule wali, taata atudde wano, omwana atudde wano, kati gwe otudde awo. Olwo bakugamba kati olwo biki byoliko, ekisente si gye tutasobola kukuwa, sente mmeka ze tutasobola kubeera nga tukuwa ggwe, sente mmeka ze tutasobola kubeera nga tukuwa, ddala ebya ddala kiki ky'oyagala. Olwedde osobola okugenda n'okola emirimu gyo, bikiyo neeba ng'ekola n'oba nga okitegeera. Biri ebyaliwo emagere kulumba okukuba mukyala wo, biki ebyo bireke ebyo. Kaakati ebyo Kyagulanyi yagamba si byayagala. Kyagulanyi yagamba Museveni, okuteesa ne Museveni ebigambo balina kwogera bitono, nti ye munnangoze nti entebe yiino nzizizza, obuyinza mbuzizza mu mikono gy'abantu, buvudde mikono gy'amagye. Ekyo abasinga obungi essaawa eno abavumirira Kyagulanyi tiyadduka, yagamba nti yagenda okukabanja kati yadduka. Yabagamba mu kampeni yali Masaka nti ne bwafuna ebitundu 9 oba ebisoba mu 9 ku 100 tebasobola kumulangirira. Era namwe mwabiraba nti obululu obwali obubwe obwali mu bitundu ebisukka 7 baabukwata ne babuwa Museveni. Obwa Museveni butaweera yadde ebitundu 3 ne babuwa Kyagulanyi. Ekyo ensi yonna yakiraba ekimanyi. Kaakati ekyo ne kibeera bwe kityo, era nalabako omuntu omu ng'agamba nti nabagamba wano nti gwe osuubira okubeera nti muhoozi CDF nga ye Chief of Defence Forces, taata we Commander in Chief, nti tugende mu kalulu muhoozi akwate alangirire oba awe obukuumi mbu akkirize balangirire Kyagulanyi bamuwe obukuumi mbu alayire. Goliza kisoboka? Ebyo byonna bitegeeza nti okuleka naye ng'oli mugwagwa. Kakati ate awo oba owagira ki? Kubanga otegedde nti ono byakola byonna abikozesa kifuba, akozesa amagye, tewaliiwo ddembe ly'abuntu liteekebwa mu nkola oba lisuubirwa okubeera nga liteekebwamu ekitiibwa nti abantu balonze, nti bakkirize nti abantu balonze ebya ddala. Kati kiba kitegeeza nti ono okudduka n'okukola kyonna akikolera mu layini oba mu ssaako, naawe ez'omanyi obulungi ezidefined ez'okwetaasa n'okusigala nga akyanoonya ekyo ky'anoonya, n'okusigala nga akyawalirira okulaba nga kyakola oba kya essuubi lye yateeka mu bantu
lyeyazza mu bantu kubanga bannayuganda baali baggwamu essuubi. Kati Kyagulanyi n'afuuka essuubi eppya eri abantu. Nti bo baali baggwamu essuubi era nga bali awo beeyawulayawula dda, Northerners beerabanga bo bali. Kyagulanyi n'atugatta. Mu kutugatta kitegeeza nti alina okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'atuukiriza ekyo abantu kye bamulabamu. Kakati kitegeeza nti bw'abadduse era ekyo kiri part of the game. Gwani yakugamba nti bwe muba mulwana mwe temudda mabega, mwe temwetaasa, temukola ki, mulumba bulumbi. Kale ebigambo byayogedde ebisembyeyo nti ekikulu kya byonna gavumenti eno kubeera nga tugijja mu buyinza. Gavumenti eno erina okuvaako. Byonna yagaa nti agenda kola stopovers nnyingi naye destination eri Kampala. Akuume.